yali Bobi Wine ye yayimba ebigambo nti buli oyimirira ku mazima oyimirira bwomu. Tolindirira ng'omuntu yenna okuyimirira naawe buli lwoba ogayimiriddeko. NTV Uganda olunaku lwaleero ku biragiro ebitannaba kutegeerekeka gye bivudde naye nga kyangu nnyo bannayuganda predicting ani awadde ebiragiro ebyo egobeddwa mu paalamenti y'eggwanga era ne baba coverage ne authority gye babadde bayina oba ebiwandiiko bakiyite accreditation ebibaganya okufilminga oba okukwata obutambi mu paalamenti y'eggwanga n'ebagibwako. Buli gavumenti yonna ebeegwa ebimu ku bintu byetandikirako okulwanagana nabyo gy'emikutu emitimbagano. Ekyokubiri gy'emikutu egy'amawulire. Emirundi emingi gino emikutu egy'amawulire gavumenti gyetera okuttunka nayo gyegyo egiba gikola amawulire agaddala agataliimu kyekubiira. Emikutu egireeta amawulire nga bwe gali nga tegaliimu yadde enkyukira okwawukanako n'ebyo gavumenti byeba yeetaaga oba byebeeyagala gafulumye. NTV Uganda wiiki eno yennyini yafulumya eggulire era nga ffenna tupredictinga nti lyandibanga eggulire lino lyeryaviriddeko NTV Uganda okummibwa oba okuggibwako ebiwandiiko byayo ebigiwa authority okukwata amawulire ga parliament. Yafulumya eggulire ly'omukyala Anita Anet Among nga balaganga bwe yeenyigira mu mivuyo mu bitundu by'e Bukedeya. Era ebitundu by'e Bukedeya nga balaganga omukyala ono bwe yeerangiriranga bw'atavuganya oba bw'ataliiko avuganya. NTV Uganda mujjukire mabegako nti y'emu ku mikutu gy'amawulire egyagaanibwa okuddamu okukavaringa amawulire nga mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa alina waali oba waatambulidde. Lwaki? Kubanga NTV yali eyogera ebintu nga bwe biri. In fact nga bwe beekwata coverage y'amawulire emivyo gyonna egiba gikoleddwa mu lukiiko lwa NRM ebireetanga bwe biri. Era yali NTV Uganda ye yavayo n'ennyonnyola bannayuganda mu butambi ng'eraganga movement bwegulirira abantu naddala abo ababa batambudde okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo aba batikkiddwa mu mamotoka aloole amamotoka ag'olukale n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo okubeera ng'ate bakola omulimu gw'okubugiriza mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa wonna wabakubye olukuŋŋaana. Olutalo nakyemalira yenna nga lunaatera okumutuulamu aluggula ku bannamawulire yaba amanyi nti nalagako maanyi ge naye ng'ate kiba kya bulabe nnyo okuggula olutalo ku bannamawulire kubanga n'amawulire gennyini agago agogera ku kibiina kyo gw'oyagala gatuuke mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala bwe tutunuulira TV olwaleero egobeddwa mu paalamenti. Gye gimu ku mikutu abantu abangi abali credible abantu abalimu omulamwa gye bagoberera bakugina emikutu gya gavumenti nga bukedde egireeta amawulire agalimu kyekubiira eginoonya ewantu ewatali bantu we gakwata oba we bakwata naddala kuraale eyoyo omuntu aba bavuganya. Leero omukulu Tayebwa bwe babadde bamuloopera ekya NTV okummibwa accreditation okuyingira okwata amawulire ga paalamenti agambye nti buli candidate waddembe okulondawo mikutu kye gy'amawulire girina okumukavaringa. Ibrahim Nganda n'amugamba nti tetunuulidde candidate mu budde buno wabula tunuulira akulembedde eggwanga yagaana dda TV eno okutambula naye nga tannaba na kufuuka presidential candidate mu mwaka guno ogwa 2025. Akabonero kano nno kaali kabi nnyo nga gye nkomye okwogera. Ogaana emikutu egimu egy'amawulire filminga kubanga baleeta ebintu mu butuufu bwabyo ne mwagala emikutu egirina kyekubiira. Kino twakyogerako I think gwali mwaka guno oguwedde mu 2024 nti abakulu bano batuulako n'ekyankwanza okwongera okubaganya empawa nga batetenkanya engeri gye bagenda okulimitinga amawulire agatambula oba agafuluma ku NRM amawulire amatuufu nga balina bba amawulire agaabwe ge baagala batunde. Twakyogerako nti nno we baali batudde mu miitingi yaabwe yali mu Lwaboogo mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa beeyama n'okufulumya obuwumbi n'obuwumbi okubuteeka mu bannamawulire. Era omwaka guno gwennyini mu gw'omukaaga nali wano ku mukutu guno ne mbagamba nti bannamawulire baali bateereddwamu obukadde bwa Uganda 100 then ne wayitawo period ya wiiki 2 ne bongerwa miliyoni ebirala 2 bannamawulire abamu nga be ba online abalina online platform
emikutu gy'amawulire gya online era mubalabyeko abaana balina bu account ku TikTok n'abamu abalina account ku YouTube nga batambula ne mwami Yoweri Kaguta tibaabulwa. Eyo project yabaweebwa nga evira ddala Entebbe ng'era evujjiriddwa. Kati nno mbadde mukyali kuba n'amawulire abavujjiriddwa. Njagala okkabatema nti Mpuuga baamwongedde billion 45 between 40 to 50 billion okulwanagana okunafuya Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Era buli candidate yenna eyavudde mu NUP nga mmiddwa kaadi buli lwabanga ayolekedde ku kaadi ya DF bukadde 10 bumuweerawo mbagirawo baali bamanyi tetugenda tegeera kankadde mu ntegeere mukyali ku milioni 5 akabinja ka Democratic Front akakulembera bye yatwala leero bamutaddemu obuwumbi bwa Uganda 45 between 40 to 50 era ngeno information eri confirmed beyond doubt obuwumbi 45 bwatereddwa mu kabinja ka DF okwongera okunafuya National Unity Platform era ng'omulamu omukulu gwa kukwata bakandidate bonna abavudde mu NUP ne babateeka mu DF era buli yafunye kaadi ya DF nga yavudde mu NUP manya nti oyo project eri funded by Owekitiibwa Mpuuga ng'ayambibwako mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa ng'ayita mu Owekitiibwa Anet Among. Eyo project nayo mugirindirire tetumanyi lwaki bamala obudde bungi ne kashi mungi mu kulwanagana ne gwe bayita omunafu Kyagulanyi. Balemeddwa myaka 5 balabanga gine ebbanga eribulayo erya wiiki 8 banayanguyirwa okunafuya Robert Kyagulanyi Bobi Wine. I highly doubt that. Amaanyi ago n'obuwumbi obwo bonna bwe bakutte okuteekamu abo abantu lwaki tebabutadde eri mu kweyamba n'okukolera bannayuganda ebituufu? I remember very well Parliament yakafulumya budget gye buvuddeko eya UNRA ey'obuwumbi bwa Uganda 98 kati gwe bw'okwata obuwumbi 5 n'obuwa project y'akabinja akamu nga yakunafuya Bobi Wine ng'eri Parliament tulaga nti UNRA yeetaga 980 billion. Ddala ebibalo byo bibeera bitya era oba obala otya okuwa abantu ab'olubatu oba bannayuganda abangi ate nga bw'oyayanira okugjamu akalulu? Which one would be a better idea? Okuteeka mu bana ab'olubatu abatalina kye bagenda kugattako oba okuwa bannayuganda enguudo ennungi ne bongera okulaga lwakiri kale ne bafunamu kalyeri nti owaayi atukoledde ku luguudo. Kati nno mwami Tibaabula byonna byakola byongera kumwanika. Bwe mulaba nga atuuka ne ku point egira bannamawulire n'abagoba mu Parliament, shame on you, Right Honorable Anita Anet Among. Shame on you, General Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Shame on you, people of NRM abawagira movement olwaleero nga mulaba ebikolwa movement byekola bye bino olw'okuba nti munnamawulire aleeta amawulire mu bulambulukufu bwago mulaba nga tagwanidde kubeera awo amawulire gammwe gye mukolera emivuyo gye gabeera. Parliament ebeeramu emivuyo era emikutu gy'amawulire gimu givuvuba emivuyo gye gikoleddwa. Eriyo ne watuuka nga balina emiramu emikulu gye bagenda okwogerako. National TV nejjako netiwaaka bannayuganda baleme funa mawulire ago. Kati njagala tugendeko mu Parliament katono tuwulire ebibaddeyo olunaku lwaleero. Omubaka Muwanga Kivumbi ng'abinnyonnyolako nga totola engeri NTV Uganda gye yagobeddwa mu Parliament y'eggwanga. Ate oluvaawo ngenda kubeera nga nkomawo n'amawulire amalala ku buwumbi 5 oba oliawo between 4 ku 5 obwaweereddwa akabinja ka Democratic Front okulwanagana ne National Unity Platform. Lwaki muwa omunafu omuwendo ogwo gwonna atalina na kyagenda kukola? Abantu ab'enjawulo balemereddwa. Ow'emmundu alemereddwa oleeta oweebigambo. Bwe biba bigambo nga ffe tukuba ettama my dear, nga tukuba ettama ate nga ffe ettama lye tukuba lya reality, mweryammwe lya propaganda. Ffe nga tujjayo ebyama n'emitwetwe ne tubijjayo ne tubikwekula. Olaba tutegeera buwumbi 5 4 bwe mufunye. Kali kiki tutayogere nga kituufu? Mugenda leeta bigambo ki bannayuganda bye munaababuulira ddala babeere n'obukakafu nti ebigambo byammwe bituufu? Katuveeko mu Parliament katono nkomewo.
one of the most credible media houses, the NTV, which is accredited to cover this parliament. While they were reporting this morning, they were stopped to access this parliament and their accreditation literally cancelled. That's why I quoted that maxima. I understand the circumstances comes from the few coverages they've had, for which may have been discomfortable to some actors in this house, but it's their right. So, Right Honorable Speaker, as we go towards the election, tolerance, press freedom is so critical, and hearing alternative views, no matter how uncomfortable we are with them, they have the right to say so. So, my Right Honorable Speaker, as the head of this institution, I would like to bring that to your attention as why that is going on. It's a national concern. It's out there. It happened this morning. This is the people's house, for which we fundamentally think, no matter the circumstances, the media should access this house. That's my concern, Right Honorable Speaker. Yeah, thank you, Honorable Chivumbi. I'll cross-check with the clerk, but all I know is that we have a process of accreditation, okay? And why we have a process of accreditation, it means you pass through certain stages. And, you know, so we leave that administratively. The speaker, the deputy speaker don't participate in that process of accreditation. I know, in fact, I need to interest myself more in the guidelines, the do's, the don'ts, and all that. So I'll cross-check with the clerk, and I know whether it's true, because it's news to me to begin with. Number two, if it's true, what could have prompted it? Kati nchiwa mutegedde olunaku lwaleero nti Parliament ya Uganda betubadde tubagamba ebbanga lyonna nti eri mu buwambe byeyoleka kaati. Parliament erina ategeerera tekyali mu mikono gy'ababaka. Parliament eriko bannyiniyo nti ne bye twogera oba bye tutuma mu Parliament otukiikirira bambi babyogera olumu ne bibalemerera. Tuyina omulimu munene. Omulimu omunene gwe tuyina nagwogeddeko mu video gye nafundikidde jjo bwe nabadde nfundikira olunaku. Ate naba kugiraba genda ku video nga tonnatuuka kweno. Nabagambye temulaba nti mukaaba nga Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa akyaliwo era abamu mweraliikirira olutalo mulutiira ddala. Naye emitawaana n'emiteeru Uganda gyegenda okubeeramu Tibahabulwa oyo ng'afiiridde mu ntebe, olutalo lwe mutya luteekwa okubaawo, ate nga kyalibadde kyangu okwewala olutalo olwo ng'omwami ono tumuggyeko nga mulamu. Kubanga mukadde, amagye gonna tegali ku ludda lwe, ayina obubinja bwe obw'enjawulo. Naye obubinja obwo bw'ayina obw'enjawulo butono nnyo era bunafu nnyo bw'obukompeyalinga ku magye g'eggwanga lino agaddala agali awamu ne bannayuganda. Mbadde ntunuulira embeera eri mu Cameroon. Nengamba nti mulaba embeera eri mu Cameroon olwaleero, abantu omuliro gwe bali mukuma ku buli kintu kyonna ekya gavumenti ya Cameroon olw'okuba nti bakoye Paul Biya. Ntunuulidde abakungu bonna ng'alina emyaka emitono ayina 82. Mu bakungu abali ku topu mu gavumenti ya Cameroon ayina emitono ayina 82. Abali mu 82 ye muto 84, 86, 91, 92 yafuga. Wagenda okuviirako we bamuwa omwaganyo bakalakata gino emyaka agenda kubeera n'emyaka 99. Ddala ow'emyaka 99 aba muntu kika kyera aba ategeera kyenkana wa. Ow'e99 aba akyategeera byakola ddala. Wallahi Abakameruni bagamba ekimala kimala, togenda tukutukirako oba tufiirako. Kuva 1962 omwami ono yabakalakata mpaka leero. Kuva 1962 yabakalakata mpaka leero. Kati gwali yatugoberera. Njagalo juk actually 1982. Kuva 1982 yabakalakata mpaka leero. 1982 yeddi tebafunangako ku muntu yenna abakulembera. Kye kimu naffe wane Uganda, Mwami Tibahabulwa kati atulimu emyaka 4.
ebitongole byonna ebya gavumenti biri manipulated. Buli kitongole kyonna gye waliddukidde okwerwanako kiri mu mikono gye yakiina mu mitambo. Gwe wajja ogenda okkubira omulanga ng'oli mu bwetaavu. The earlier we do it, the better. Tutya okuttibwa, naye ate abagenda okunkumuka bajja kubeera bangi bwe tuleka omwami ono fiira mu ntebe. Ekyo nkibagambye nejjo nakibaddiramu ate era nnyongero kino gaanya. Katolekereko kabinja k'abamabikke bamukaaku bampuuga. Akabinja kano twali twakeenenya kubanga ebigendererwa byako twabitegeera. Naye okutegeera obulungi nnyo mulabewo emirundi emingi oba olina okumugoberera, in fact n'otegeera ne move ye nga tannaba nagikola oba giteekinga, nga tannaba kubeera ng'abaako kyakola ku move gya planninga, kiba beta kubanga ekijjo manyi kinyaga bitono kyetuva tutambula nabo. Kati mukitegeere leero nti eriyo abantu bangi abalwaninga independent nga bali funded by the Democratic Front oba DA in short. Era bano abaami ebigambo boogera bingi nnyo nnyini ddala ku Kyagulanyi. Temwekanga. Ebigambo bye bagenda okwogera tebigenda kwawukana ne ku bye babadde boogera bulijjo. Propaganda waabwe ey'omu mwaka ku mwaka takyuka. Ekyo njagala mukiteeke mu mitwe gyammwe kibabeeremu nti ebigambo by'abaami bano tebigenda kukyuka era tebirikyuka. Byebyo era bwe bityo bwe biriba lubeerera. Kati njagala tuveeko mu vidiyo eno katono ndyoke nkomewo muwulire olukwe lw'abaami bano lwe balina. Tutegedde ebiri mu paalamenti bubonero bwa bunafu. Wootuukira oggoba munnamawulire kati gwoba muntu kikaaki. Platform eyina abantu ate ng'obeetaaga mbw'onoonya kalulu obagobe kubanga boogera amawulire nga bwe gateekeddwa okuba. Wamma tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba yo eri awo. Gwe naye n'embeera muyite etaali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Mwami Tibaabulwa kino bakiyita kuyiika vivi. Aisha vivi. Nabye ne Ropo amawulire agataddeyo ku mukutu gwe ogwa former Twitter. Ng'agataddeyo n'agamba nti NTV egobeddwa. Accreditation yaabwe n'ebaggyibwako. Allange kyova ffe twagaana okontrolingibwa. Buno bubonero bulaga bunafu bwa gavumenti oba ani abalira abantu bano. Era bw'abanga Amongo ye yawadde ode eno kyabulabe nnyo eri Amongo. Obulamu bwe ne political career ye eba mu matigga. Bw'abanga mukama we teyakitegeddeko naye emirundi emingi mwami Tibaabulwa n'abantu be bonna babeera n'entegeera y'emu. Bw'olina na mwami Tibaabulwa otandika okukola ebintu byakola. Obukodyo bwe bwonna tebwawukana. Omanyi bagamba mbulira gw'oyita naye. Katugende mu vidiyo eno nkomewo. Bobi Wine again. Bobi Wine amubalira mubazi. Bobi Wine ayombeseza abantu bangi. Narabye ne mukaaku ali ku TV agamba Bobi Wine okikola otya n'ogenda omuntu eyawanga ngosa Mutesa kabaka waffe. Kati Milton Obote first prime minister, ye first prime minister zesibimanyi mwababimanyi naye yali president we Uganda. Ate mukodomi waffe Fabaganda kitegeera ekyo oba wakana oba okola ki. Maria ye Maria muka Milton Obote muki mutoro ebi tribalism sibye tuliko naye takitiko gemeri batya. Bobi Wine kugenda ku ntaana ya Milton Obote n'ateekako bendera y'eggwanga kulaga ensi eri kulaga abeerango si wa Buganda yekka. Otegeera ekyo nga bw'asobola kukikola nava wano nagenda e Tanzania
nagenda ku ntaana eya Nyerere n'ateekako bendera ya East Africa okulaga ngu olwaleero naye bwakeera n'abeera president we Uganda abeera mu East African Federation oba community nga bw'asobola kugenda lwakitula ku ntaana y'omugenzi taata wa President Museveni Muzeyi Kaguta ekyensuubira president tasobola mugaana ate gwe wakana okitegeera ekyo kati eno tactical game eremamu abalala nga bwe mwandibadde mumuzanya singa ava wano n'agenda e Congo n'agenda we bateeka ebisiga erinnya lya Patrice Lumumba oba n'agamba Bakongo banange wadde Mobutu Sese Seko yakola ebikolobero mukomyewo mayiti ye eziikibwe otegeera ekyo aba asisa Bakongo nga bw'asobola kugenda e Kenya n'agenda ku ntaana ya Kenyatta Senior oba n'agenda ku ya Daniel Arap Moi n'asaako bendera ya East African Community oba East African Federation simanyi oba ye community ye federation mwaba bimanyi kati abaduma oba babekyankalanya niboogera ebikikinike lwaki yagenze ku ntaana y'oyo eya Milton Obote gana okirize Milton Obote yali president we Uganda kati mwabayomba muwagira Bobi Wine mumwagala musiba ku CBS bwe mwogera kino nukunupu naki otegere ekyo kyemulema saawa zino kumuzanya nga bwe mwaddukayo mwena ku lwa kaadi mukeere muyitaba n'amawulire mukole press conference mwe bamukaaku gurupu yamwe bamabike baani babijirwa Bampuuga Bwanika n'abalala beegasse ku DF mugato yali nsobi ate fena kye tugwanira kiri kimu mwe ngamba ba DF engeri je twarangira ngu sitina gwe tuwagira ku bwa president aba DF tuzeyo munopo yafe because bwekite bwe kyali kasta president wange ngaze yali saba kunze yerunda wayimirira n'ogamba toyina president gwe wagira ku bwa president ate olesa ababaka kati omubaka wa naronda anigwa nakola mweyo government ate nawe wesimbyeko mukungwe nyendowa kati wari otegeeza ki kati timuyina n'osolite okwogera kuki ye kati gwe ayogera ebyo batabani bamini tabana amini wari olumara yabeera nga Omakinde mu 2011 mune naawe Omakinde oba kyaliyo obali bali mwitaani simanyi naye
basavinga gwanga nenga tiwanyinga ngu tata waffe takomezebwangako wano kati ne government ya President Museveni tujja kugikoleramu. So kikuraga mwe abali beyita banabyabufuzi muraga ngu mutegeera murazo obunafu ate kusaide nara no sanga mugamba ba politics ebyobufuzi tobeera ne permanent murabe waruberera kati mwe ba defector munupu mubadde mwagala Bobi Wine bwagenda erango tagenda kuntana ya Bob ya Milton Obote kata wabera wamu kati yabakoze bubi oba yabakoze bulungi mwabata muwagira nze mbuuza wama kati gwe mukako mpuuga bwanika nabarara ne bakankaka Bobi Wine yabakoze bubi kugenda ku ntana ya Milton Obote kati gwe atali naye gwe yava munupu bikukwatira kuwa muleka tomere bwaba yayononye kati bwe mwamuganira kujya ku radio ku CBS kati kagende ye abamulima empindi yeki walimu opeto okero abasiba bamuvuma ku CBS ne kibinaki ne bu TV burara bamuvuma mu Lukakwa abagamba oyo Kyagulanyi Musiyazi Baki Barango ubaba Fabaganda nekati ate mugeragera fena nze gwe nawe nani fena tuli Baganda ekitwawura bika naye groups ze bagata nibakola Obuganda nange ndi ebyo nga tubifundikidde muna Uganda njagala ne bwino ono ba information eno tugigatteko okimanye nti no teri agenda kwagalira Uganda nga gwe bwolina kujagala kubanga Uganda ekuyinako obwannannyini wano wetukutte wallahi NRM tugirina kikyeta nakola mubalabye nga bagulirira abantu akakakodyo ne kafa ne baleeta amaanyi g'emmundu akakakodyo ne kafa ne bayita mu electoral commission ngenda kujja mu video eddako mbabuulire ebye electoral commission enkola ya biometric oba ey'ekinkumu bafunye ebyuma emitwalo 6 bafunye ebyuma emitwalo 6 eby'ekinkumu era mu ebiri mu ggwanga kati wetwogerera oba kinkumu oba kalulu ka kuyimirira mu mugongo oba kalulu ka kuteekawo kifaananyi nga kye tugenda oyimirira emabega ffe tetutidde kalulu oba ka mu baloti wali eri tetukeeraliikiridde mwe ke mutayagala lwaki mukateekamu amaanyi ennyo ago gonna okkalonda lwaki mukateekamu amaanyi ago gonna okkayigga ffe weetuli no matter what tukayiwe mu bungi kabenga buloolo tulabe bwe banaakabba katugende mu video ne gye twatufundikira naye Antonio Lyeryange. Uganda olwaleero nina ensonga zetugenda okwogerako. Ensonga zino njagala zituuke ku buli munnayuganda yenna wagira FDC, PPF, movement n'abalala mwenna.
obubaka olwaleero bwengenda okubawa omuntu yenna afune ekyokuyigamu ekinaaba kimwanguyidde. Naye ng'era ku ebyo nja kwogerako ku mulenzi ono Mukiibi eyeefudde ekirala nja mwogerako n'abantu abalala abagwa mu kkowe eryo. Katandikire mukulu Mukiibi. Mukulu Mukiibi mu nsi muno mulimu abantu ba bika bisatu. Abantu abo ab'ebika ebisatu kuliko omuti, naye omuti ogwo guliko ebikoola. Omuti ogwo guliko amatabi, ate era omuti ogwo gulina emirandira. Olwaleero mukulu Mukiibi nja kukutwalanga ebikoola ebiri ku muti, kubanga omuyaga singa guba guzze ebikoola ebyo gubitwala. Okwo nno waliwo abantu abagwa mu kkowe ery'amatabi. Amatabi ago nago era omuyaga oguba gwagize gakutuka, nago ne gavaako ne gagwa. Ne mu byonna waliwo ekifuga ebintu ebyo gy'emirandira. Emirandira egyo yadde tegirabika yegisobola okugumya omuti ogwo okubeerawo, naye ebisigadde byonna bisobola okuvaako. Mukulu Mukiibi, ku bantu abo abasatu weekwata ku ani? Weekwata ku matabi, weekwata ku bikoola, oba weekwata ku mulandira? Mwe mwenna abantu abo mubeegendereza abambala ebyambalo ebyo ebya bbulu. Eyo nno pulojekiti ya Muhoozi, era poliisi tebalinaako buyinza, UPDF tebalinaako buyinza, bo bali abo bakyetwala bakifeesi. Naye mmwe mubalaba mulowooza nti bakwatagana ne poliisi, era ofiisi zaabwe za njawulo ne ku poliisi. Era kyova olaba nti ye waabeera kumpi yasinga amaanyi kuwa poliisi. Oluusi babawa n'ebiragiro, kubanga abo abaalemwa bonna mu UPDF, abaali ab'emitwe emicyankalamu, abaayisanga abantu nga bwe baagala, bonna be baateeka mu kyambalo ekyo ekya bbulu eky'ebibomboola. Beba mukulu Mukiibi. Mukiibi olwaleero nsubira ku myaka gy'oliko wandibadde omanye ebyaliwo, emyaka giri egyayita, ne kitaawe yandibadde akubuulira ku byayita. Biki ebyaliwo? Kubanga nkulabye Hoima buli wantu wonna gwe gwe bakozesa. Wafuuse papeti ekozesebwa mu buli kikyafu kyonna. Kyekikola eggulo kye wakoze Arua. Gwe oli Uganda yonna ogitambula buli Kyagulanyi w'alaga. Gwe bateekayo. Naye ng'ate ekyobulabi famire yo ogiteeka mu matigga. Ekyo nze nkubuulirako, sijja kuwangalirako. Wamma bannayuganda, obubaka buno bwonna njagala mu buweereze buli munnansi n'abantu bonna ababaddeko mu paaliyamenti n'abatagibaddeemu. Ensonga gye nabadde nina okwogerako yadde nanduse ne nenda ku Mukiibi, nti Museveni
yakola ebintu bingi okulaba butya bw'anaasaanyawo Uganda ne Buganda. Buganda gye yasooka okujja ku maapu y'ensi yonna. Naye nga mu ekyo tugendako ku institution zino ng'eya UMEME. UMEME yali UCB oba UCE, whatever, UEB. Bw'ebeera UEB ng'evunaanyizibwa ku ggwanga lino Uganda. Museveni n'akabinja ke ak'abamafiya ne bagamba nti UEB keeveewo, ne baleeta UMEME. Naye abantu bonna babadde mu paaliyamenti emyaka 20 ameka nga bano baddombolo b'empulira. UMEME bwe baali bagikwasa kontrakiti y'amasannyalaze, UMEME ye kampuni ebaddewo mu nsi nga tekola loosi. Era mu agulimenti ze baakola ekyo tebaakiwa bannansi, era abo bonna baddombolo tebaavaayo kwogera ku nsonga eyo. Nga UMEME gavumenti kigikakatako okuteeka biliyoni 2 ku akawunti ya gavumenti nti UMEME terina kuba na loosi yonna. Era omwezi bwe gwakyanga nti UMEME eruuzinze ku ssente z'ekuŋŋaanya okudde South Africa, ndikubuzeeko biliyoni mmeka, nti biliyoni 11 zeeruuzinze, ng'egenda ku akawunti ya gavumenti ng'ejjako ssente ezo biliyoni 11, nga gavumenti ekwata biliyoni 11 ng'ezitoopinga ku akawunti. Ezo zonna ssente za mweyo wa musolo. Ekyo kibaddewo okumala ebbanga UMEME lyebadde ekozesa. Kye tutamanyi oba UDCL eyaleeteddwa yo kontrakiti gye yakoze. Bannayuganda n'essaawa eno abakyali mu paaliyamenti temunnavaayo kutunuulira UDCL. Emirembe nno giri amasannyalaze ago tegaavangako nga gali mu UEB. Nga bwe gaba gavuddeko gavaako ekiseera kitono nnyo gye gaavangako. Naye kati abantu basobola n'okumala ennaku 4 nga tebalina masannyalaze. Naye bannayuganda tetuvangayo kutunuulira nsonga eyo. Kampuni abamu twebuuzanga luli, naye kampuni yaawa kubanga amasannyalaze gali ku buseere. Olwaleero baatukolanga Airtel bwe yajja wano nereeta service fee z'amasimu, kusasula emitwalo 10, airtime wa mitwalo 5. Amasannyalaze galiko service fee. Service fee wa siringi 3,600 buli mwezi, ate nga ne unit ze bakuwa zifuumuukanga mazzi. Nga kikwewuunyisa nti Kenya ffe tugiwa amasannyalaze ne Rwanda tugiwa amasannyalaze, naye Kenya amasannyalaze gali wansi nnyo ne Rwanda gali wansi nnyo, ate tegasobola kuvaako yadde eddakiika 5. Naye wano ewaffe amasannyalaze we gavaako wonna we gaagalira. Naye ng'ate omuwi w'omusolo awa ssente nnyingi. Olwaleero bammemba ba paaliyamenti tugamba nti UDCL yazze, naye kontrakiti gye yakoze efaanana etya? Mwagiyisizaamu ku maaso. Ekyo ekitongole eky'amasannyalaze ne babeera nti kyo baakyetwalira bo nga balina tunyuunyuuta mu musimbi. Abo ne tubavaako. Tugende ku posita. Posita yaliwo emyaka gyonna ng'era ssente zaayo ntono omuntu okusindika ekintu. Olwaleero kyenkugamba kirinako obukakafu, genda ku posita ng'osindika kilo 2 zokka e UK ne gulaamu 4, ojja kusasula emitwalo 17.
7 naye nga posita ya Uganda ebiseera biri yatwaliranga ebintu ku ssente entono. Olwaleero bizinensi y'abannaffe ekisooka ejjudde bakatel ne posita yennyini bw'ogitunuulira fulaga yaayo gy'eriko olwaleero si yeewaffe wano ye Rwanda. Kinabagaba ne ku Post Bank mu vidiyo zange ezaggwa nti ne Post Bank mugitunuulire kala gyeteekako si yaffe ya wano ye Rwanda. Kati bo ne babeera nga batukolamu ssente. Lowooza we tulaga mulengerawo. Bw'otunuulira Uganda Telecom emyaka giri egyayita newankubadde ebisimu byaffe byabanga bya gundi, twakozesanga essimu ezo okukubira abantu baffe abaabeeranga ewala n'okwogerezeganya nabo, era ng'ogenda n'ogula kitokeni n'okiteekamu n'oyogera n'abantu. Era essimu ezo zaatambulanga, waya zaazo ne bazitambuza. Ne gavumenti ya Museveni kye yasooka okukola kiki n'egamba kankutulewo communication kambaleetere ebintu ebinaabajjako emirembe n'okubanyaga. N'atuleetera Warid ey'Omuwarabu, n'atuleetera MTN, ne batuleetera biki abatambuddeko munanjulira nti naddala mu Emirates WhatsApp omuntu tasobola kukuba ssimu ku WhatsApp, balina omukutu ogwabwe gwe bakozesa. Era bo Telecom ya Emirates gye bakozesa bano abaaki tebeetaaga. Nsuubira nti gavumenti ebeerumirwa abantu baayo ezo gundi twali tetuzeetaaga wano. Twali tubusitinga Uganda Telecom n'ebeera nti egenda mu maaso. Saaviisi zonna twandibadde tuzifunira okwo, n'olw'okuba nti bo bakenuzi era babbi abamalawo ssente y'omusolo baasigala batukola ekyo. Selutero bwe yajja wano service fee walinga omusasuli emitwalo 10 nga airtime agula emitwalo 5. Uganda simanyi oba ebintu ebyo mubitunuulira. Olwaleero oyinza okuteekako airtime ku ssimu mu ddakiika 2 n'abeera nga aweddeko. Buli kintu kyonna ekibeera nti tekikufunamu. Omuntu nno alumiirwa ensi ye egyo emikutu gyandibadde wano tegibeera nawo. Ekyo sijja kubalimba. Wabula twandibadde tukola strategy etya na tekinologi kyayeetaagisa okuteeka mu Uganda Telecom n'ebeera nti esobola okubeerawo n'etuwa saaviisi zonna, nti ezo ssente zibeera nga zidda wano. Amini kye kintu kye yakola, nti yatunuulira nti abayindi bano ssente zaffe bazijja wano bazizuza waabwe. Olwaleero umeme ssente badde zitwala South Africa. UDCL tetumanyibwa gye gitwala, era n'ogenda ogitunuulira nga nayo ssente teziteeka wano. Emikutu egyo gyonna MTN gyani gyonna tewaliiwo guteeka wano ssente, wabula batukuŋŋaanyaamu omusimbi ne gweyongerayo e South Africa. Bannayuganda bwe tuba nga tukyakaaba twandikaabye empola. Awo we mbaddizaayo nti ku mulundi guno tuli mu kulonda, kati essaawa zino kye kiseera omuti oguyimiridde gwe nagambye ku mukiibi kuliko ebikoola, gw'ogenda na bikoola ogende n'omuyaga, kuliko amatabi gw'ogenda n'amatabi, kuliko emirandira gw'onoogenda n'emirandira. Buli omu okusalawo kuli gy'oli, n'ekyokulonda kiri gy'oli.
olwaleero londa ekyo ky'onoowulira ky'onoogenda nakyo ekinaakutambuza era ekinaakutwala mu maaso. Kubanga muzze mubalaba abalinga ebikoola be bampuuga, Babedi Bwanika, bonna bangi siyinza kubamenya ne mbamalayo. Abo bo bikoola, bonna abo Babesigye bikoola, Balukwago bikoola. Ebyo bigenda n'omuyaga ogubaguze. Kati naawe Munnayuganda alowooze nnyo ku bantu abo ab'ebika ebisatu, londako ekika ky'ogenda okugenda nakyo. For God and my country.